kiki ekisingira ddala okubeera eky'omutawaana? Kusigaza mikutu nga gyonoona gavumenti nga ye bwe bagambye, oba okufuna essente z'omusiga w'ensimbi? Kakati awo gavumenti olina okusalirawo. Gavumenti erina omutawaana, tetubuulira bintu bye banoonyereza ne bafuna, babisirikira. Juzi nannyini NMG bwe yajja okuva e Tanzania, Mr. Aziz, bamuwa fayiro nnene bweti ng'eraga okwemulugunya kwa gavumenti eri emikutu egyo. Naye omuntu omulwadde bandibadde bamuyamba n'agenda mu malwaliro amatuufu. Babakkirize balabe abasawo bagende eka bawoze. Kati ndowooza ojjukira nagamba ekigambo de-escalation. Tukendeeze ku muliro. President wa Uganda ne wa presidents abalamu Africa bayambe South Africa banoonye omuzoogo we guvudde bagufunire eddagala. Ne ba South Africa ne babayigirize. Ojja kusanga nga abantu abali emabega w'ekintu ekyo si ba South Africans. Ebyo babadde bagamba ebyobufuzi abooluganda abalowooza nti bazanya ebyobufuzi ebyakyana kito. Waliyo Bannayuganda abaliyo mu ngeri entuufu. Kakati bano abasigaddewo be batalina mpapula ate nga lwe lusuku lw'abantu abakola mu immigration babalyamu ssente buli mwezi. Kakati abo abaakomyewo era abasinga obungi be batalina mpapula. Abalina empapula tebanaba kuvaayo. Kakati bali bawulira fera tujja kukomawo sanitary byabufuzi balimba. Oba Bannayuganda tulina ekizibu. Etteeka eriteekawo Human Rights Commission byayita mu Parliament. Bw'olonda abagenda okutuula ku kakiiko ako basooka kugenda mu Parliament. Ekitegeeza nti President bw'alonda Parliament yeesengejja. Kakati omukyala byonna teyabyogedde. Ye yatugambyeko President kulonda. Nakati ne Parliament nayo tesobola kusengejja. Nandyagadde okumanya bwa yali amwandise ebbaluwa ng'awandiikira appointing authority nti ssebo waleeta abantu bano naye tulina ekizibu. Rule of law, human rights. Kakati nno wandiika olw'okuba tewaliwo rule of law, nze olw'ensonga emu 2 3 4 5 omulimu ngulese. Bw'oba oyagala gatta Uganda olina okuyitira mu bantu b'ennono. Si bannono, abakulembeze baffe mwe twava. Abatulaba akawungezi kola leero tubaniriza nnyo nate mu programu yaffe eno Simba ku Lutimbe nga bwe mukimanyi buli wiiki tubeera ne Captain Francis Babu nga twogera ku nsonga ezitali zimu. Captain buuza ku batulaba. Bannaffe musiibye mutya nno kandowooze nti muli bulungi ate mujja kunyumirwa ne programu ate tubakulisayo gye mubadde muli. So mu kunyumya kuno katulabe gye tugenda. Okay. Ennaku ziyiseewo bukyanga abaggala emikutu gwa TV ogwa NTV n'omukutu gw'olupapula ogwa Daily Monitor emikutu gino baagiggala. Naye muli bw'otunuulira ku byensimbi oba ku byenfuna olabira ddala nga ssente nnyingi nnyo eziyinza okuba nga zifiiriziddwa first of all government misolo oba oli awo n'abakozi ba kampani okuba nga tebakyalina kye bagulira bantu baabwe ekyakulya ne kampani erina okutwaliza awamu nti nayo okubanga teri ku mikutu n'oludde ne ku social media kati tekyaliko buli baali bazzeeko ku social media naye tulinawo obalaba. Ekintu kino tekigenda kukosa ebyobulambuzi first of all mu Uganda n'ebyobusuubuzi bw'oba obadde investor, foreign investor. Captain Babu n'olaba ebintu bino ebizze mu ggwanga oyinza okuddamu okusiga ssente z'omu Uganda tebikutiisatiisa. Sebo webali nnyo balidda nze ndowooza bw'okireeta awo w'otandikidde tekivaayo bulungi. Okusookera ddala olina okukitunuulira nti kampuni eza media oba ez'amawulire ne televisioni naki baziwandiika batya. Ekisookera ddala waliwo etteeka eryateekebwawo ayagala okuteekawo mukutu oba gwa radio oba gwa televisioni alina okujjuzaamu foomu n'alaga ssente ebintu byonna n'akola ne budgeti bintu bingi byakola n'abitwalayo mu Uganda Commission
Communication Commission UCC babitwalayo bali ne batuula ne bakkiriza okumuwa license oba ne bagaana. Bwe bakkiriza okumuwa license erina amateeka ga mirundi ebiri. Waliwo etteeka lyennyini lye bakola mu paalamenti ne wabeerawo amateeka agagattiddwa ag'okutambuza emikutu egyo. Kaakati ekisingira ddala okulu era ndowooza abantu abasinga kibatuna bakulaba nti bw'ojja okusiga ensimbi ebyo byonna byonna babikulaga n'osalawo oba ogiwandiisa oba togiwandiisa. Kaakati wano we twogerera tulina ekizibu kimu nti bw'oddayo mu byafaayo Uganda yalina omukutu gumu gwokka ogwa radio ne television ogwali ogwa gavumenti. Naye mu myaka ejjaddirira awo nga batandise okutunuulira ensi bw'etambula ne bajjawo ekisiba ne bata nti buli muntu wa ddembe alina obusobozi okutandikawo omukutu. Kakati tuzze tuzimba. Tetwatandikirawo nti twali tukimanyi. Tujje tuzimba nga tusobya ne tuzimba ne tusobya ne tuzimba. Kaakati ekisingira ddala obukulu ndowooza mu kino kwe kulaba nti gwe nga gavumenti amateeka gali oyagala gakwasa naye ate oyagala n'abasiga b'ensimbi. Kati olina ebintu bibiri by'otunuulira. Kiki ekisingira ddala okubeera eky'omutawaana? Kusigaza mikutu nga gyonoona gavumenti nga ye bwe bagambye oba okufuna essente z'omusiga w'ensimbi. Kakati awo gavumenti olina okusalirawo. Bwe ntunuulira engeri gavumenti gy'ebadde ejja nga egamba emikutu egimu nti ebintu byemukola si birungi, tulina okwegendereza. Baasooka CBS n'eno NTV eyo ne Monitor naye baajogerako. Waliwo n'egundi endala oba yali Bukedde. Waliwo amawulire emikutu emirala gye bajja nga bagamba nga kiga nti bamenya amateeka gali ge bataddewo okuba nti balina okubeera abatalina ludda, tebayingira mu byabufuzi n'ebintu ng'ebyo. Kakati g'obuuza n'oga nti ensonga ze bawa tezimatiza. Nakugamba lumu nga tuli wano nti gavumenti erina omutawaana. Tetubuulira bintu bye banoonyereza ne bafuna babisirikira. Kiyinza okuba nga y'enkola ya intelligence simanyi. Naye juzi nannyini NMG bwe yajja okuva e Tanzania Mr. Aziz bamuwa fayiro nnene bweti ng'eraga okwemulugunya kwa gavumenti eri emikutu egyo ne bagimuwa. Namugamba nti omutawaana gwaffe byebino. Akati ebiri mu fayiro tebabitubuuliranga ffe abali wabweru. Naye okumanya nti ndowooza birimu eggumba n'okutuusa kati tetunaba kuwulirayo kintu. Ndowooza bakyateesa. Kakati nze kyenva ngamba bwe nti nga otunuulidde ku njuyi zembi si kirungi kuggalawo mikutu egyo olw'ensonga z'owadde ez'abakozi, ez'omusolo, eza kampuni n'abantu abava wabweru okuteekawo emikutu emirala. Kakati naye ate n'otunuulira nti bwe guba nga omukutu bagukozesa okukola pokopoko propaganda ne balimba ne bakola bali kyebagamba aba gavumenti sinze bali kyebagamba kiyamba ensi. Kiki ekisinga okwonoona? Okuba nti bali beefudde nti bo bakitalo nnyo tebagambibwako, tebagoberera mateeka, ne balyoka bakozesa ebigambo nga human rights ne freedom okwonoona gavumenti. Olowooza kiyinza okukola? Akati ebyo byonna byonna bw'obigatta otandika okwebuuza nti tuyina, era omukulu juzi bwe yali ayogera ndoza wamuwulira, tukooye impunity. Impunity kwe kukola ebintu nga toliiko break. Oyogera nga bw'oyagala, ovuma nga bw'oyagala, ojoga nga bw'oyagala. Akati impunity eyo eyonoona ensi. Ate no munnange si wano wokka, ne mu America bakiriko ekya propaganda ne impunity ne Bungereza. Era waliwo amawulire agamu ndoze ne mu America ne Bungereza bagaggalawo, oluvannyuma ne bateesa ne bagaggulawo. Si wano wokka, ne bwe njogerera wano amawulire gageze gafuna ebizibu mu nsi ezitali zimu.
naye India eyo gafunayo ku bizibu. Kaakati ekibuuzo kyandibadde enkolagana yandibadde etya? Ndowooza bannaffe bano nga tebannaba kukuba mawulire bandibadde bagasengejja okulaba oba matuufu oba si matuufu. Ate bwe gaba nga matuufu owujjerera. Naye bw'obanga ebintu by'ofuna olina abikuwadde nga byakwonoona ensi, otya okubanga ojja kubanga olinda kukutwala mu kooti. Kubanga amateeka agakola emikutu gyonna makakali. Waliwo amateeka g'obutoonoona ge bayita defamation, waliwo amateeka g'okwonoona kulyamu olukwe mu nsi, mangi. Kakati bannaffe abali mu association ez'abawandiisi b'amawulire eza radio ne television NAB n'abalala balina okutuula wansi ne gavumenti ne batunuulira amateeka ago. Nabo balina okuvayo ne bagamba naye ddala muffe mulimu abamenya amateeka ago. Tuleme kumala gagamba nti bayiikiriza. Singa gavumenti evaayo n'ebeera clean n'egamba nti ebigambo ebikyamu ebyakoleddwa bye bino 1, 2, 3, 4, 5 oluusi oba oli awo muyinza okunenya Daily Monitor aba NMG. Naye gavumenti nga tetubulidde bikyamu bye bakoze, ate ng'oluusi waliwo n'emitendera emirala gye bayinza okuyitamu tugambe ng'ogwa National Media Council, Uganda National Media nanti balina bibiri ne UCC ne Media Council. Yes, naffe broadcasters NAB. Bwe biba tebivuddeyo ebyo oluusi olabanga okunyigiriza. Kakati kingenze nga ndaba mu Uganda wano oyinza okwebuuza lwaki gavumenti tekikola. Eyinza okubanga ensonga z'obadde ogamba obutamalamu bantu maanyi, obutayogera bintu bingi, ne bakikola nga bakikoze mu ngeri gye bakikola bannannyini bo ne bajja ne bateesa nabo mu kifo ky'okukiraalaasa. Kakati kiri eri ffe okusalawo, era gavumenti of course twandijagadde gisabe ekintu bakitunulemu mangu kiba kisoboka, bali bababuuliremu isobola okuddamu okukola kasa mugoberera amateeka. Bwe tutuuka ku byenfuna abasiga nsimbi, kino tekibatiisa okuleeta ensimbi wano naga nti waayo mbadde njagala kutandika eyo omugutu gw'ebyempuliziganya naye bino byempulire. Naye kakati ekyokubiri bwebanga bano bye bakola bisobola okuteekawo okwonoona ensi. Ebyo boogera bisinga n'ebyo by'essente by'ogamba ne bitiisa abantu n'okujja wano. Nawulidde omusajja mu Amerika congressman waliwo baagenda ne bamulaba n'atandika okuvuma Uganda. Nagenza okuwulya aba United Nations nga nabo boogerera Uganda. Ebintu biva wano byebyo ebigenda nga biranda ate ng'ebimu bwe boogera bya bulimba. Ebimu oyinza okugamba bya bulimba, yes, ne mu Uganda wabaluseewo omuze gw'okuwamba abantu. Kukwata. Lwaki okuyita kuwamba? Bakukwata ne bakutwala mu kkomera. Lwaki bamukuyita kuwamba? Ensonga lwaki tukuyita okuwamba nti omuntu bamukwata ne zisuka essaawa 48 nga tanatwalibwa mu mbuga z'amateeka. Bano bwe bakutte bonna ndabye bwe batwala mu mateeka. Era bamala kubatwala mu mateeka ne babajja ku poliisi ne batwala eruzira. Nze kyembadde ndaba. Naye waliwo abagenda ne babikyusa. Kiki oyogera ku kukwatibwa kwa Honorable Lukwago? Gavumenti egamba nti bamulinako omusango. Era baamukwata ne bamutwala, oluvannyuma ne bamutwala ku poliisi ne bamutwala eruzira. Ne bamutwala ne mu malwaliro. Omusango ogumukwasa nti akiikirira omu ku basibe bombi abasibe actually Besigye ne Dr. Akiikirira oba amanyi. Anti okay, bagamba nti yategeera ku buyeekera bwe baali bakola. Era kyekimu n'asirika. Of course nga lawyer otoka okwogera ne client n'akubuulira. Kati yandigamirwayo omuntu nno. Kakati nno ate oba kijja waawo ne bagamba nti tebali ku kyalooya. Bali mu kwetabira mu kintu mu kyennyini. Yeetaba mu kintu. Simanyi yeetaba mwana. Anti bo bagamba bano tebasobola kukwata okujja nga balina ensonga bo ze baagala okusindika.
era kankuddire era waliwo omwami omu yabadde ku social media sita kwagala genda naye n'ayogera abantu abali mu kintu ekyo n'abatannabakwatibwa yaboogedde bwe kiba nga omuntu oyo kyayogedde kituufu ono munaakola mutya sigamba nti Lukwago bayinza okuba nga baasobya nze njagala nnyo okutunula ku njuyi zombi naye bw'aba nga tebaasobya nga balina ensonga zaabwe munaakola mutya n'okujooga n'okuvuma omuntu n'oyimirira ino n'osonga mu bantu engalo abakulu impunity ebadde eyitiridde omusajja gye yayogedde okunyooma kaakati nga bwe mbadde ŋŋamba saagala tusale musango bayinza okuba nga baasobya nabo aba gavumenti ekyo kisobola kukyegaana kigumu nnyo naye n'osanga nga balina bye badde balina ffe be tutamanyi kaakati bino ebyokugamba nti oli bamutadde mu kkomera ekinnuma kiri kimu mulwadde omanyi nze njaga nnyo okulaba ku buntu ebyomusango tusooke tubiti kuba ebya kooti naki naye omuntu omulwadde bandibadde bamuyamba n'agenda mu malwaliro amatuufu nze bwe nandibadde nkirabe ekyo kyokka naye bino ebya kooti ebyaki fe okutandika okuwoza emisango sijja kukikola kuba tetumanyi kituufu naye n'omusibe omulala Dr. Besigye naye era abadde alwala nasaba dda nze nasooka okusaba nga baakamuleeta naye tusooke tuddeyo baamuleeta nga wakyaliwo military court ojjukira nze nembeera ku radio neŋŋamba nti military court eyo military court bamuwe bond agende eka awuze ng'ava bagenda kulwanyisa military court eyo bwe yaggwa ne bagenda mu civilian court naye batandise okumulwanyisa owulidde so gwe mutawaana gwe tulina sandyagadde nze njagala babakkirize balabe abasawo bagende eka bawoze kati ndowooza ojjukira nagamba ekigambo de-escalation tukendeeze ku muliro oba bano balina kyebaagala tugende mu kooti tuwulire naye baleme kuba ku buli ssaawa bavuma abalamuzi bavuma ŋŋana boogera ebigambo bavuma abakulu eyo tuveeyo emabegakaawo waliwo abantu nga 7 abakozi ba palamenti bakwatiddwa nga abantu bano kuliko director wa communications Chris Obore asinga okuvuga ennyo n'abalala bangi bakwatiddwa ku kubulankanya sente nyingi nnyo ziringa 27 billion shillings omugatte bagamba bagenda nakuvugulwako emisango gya money laundering naye nga abantu bano bwe baali bakola emirimu gyabwe waliwo abantu abalala abakyali ebweru wandirowoozeza nti booli awo nabo bandibadde bali munda tugambe nga director finance oba ne clerk to parliament bano bajja batya okufuna ensimbi zino tugudde ku bana abaafuna ensimbi naye bali abazibawa ne batakola na follow up oba na accountability kuba oli awo ne mukama waabwe former speaker oba mukwatako naye tagendanga mu kooti kirabika nga abalwanyisa okulwanyisa enguzi ku bantu abatono naye ng'ate abanene bo bayinaayina enjogera eyo njiwulira mu bantu naye nze nza tujja tugiveeko kubanga bannaffe abanoonyereza abakola emirimu egyo aba intelligence oba aba detectives balina engeri gye bagoberera ebintu bayinza okuba nga bano bwe baali abangu nga bali bagumumu katono okunoonyereza naye nabadde mpulira nti abamu baagala Clark bamuyite wa IGG n'abalala babayite so nze mbadde ndowooza tusooke tubayo mu time bakyanoonyereza tebinaba kuggwa naye nga paalamenti eyo bagisongamu olugalo okuviira ddala ekyankwanze nga bajogera paalamenti kati baatandika oginoonyerezaako nze ndowooza bannaffe abanoonyereza bano abakola investigation balina engeri gye batandika kati bayinza okuba nga batandika ne bano n'ebitandisa okuvaayo era bijja kuvaayo naye nga kiki ekisibya enguzi mu paalamenti nze ndowooza ekibuuzo ky'obuuza kiki corruption mu Uganda wonna nga ne paalamenti mweri
lwakuba ya parliament eswaza balinga abali enyiza n'okunyiza naye nga n'abalala gye bali. Because by the way bw'oyogera ku corruption okuba nti eswaza wano weeswaliza ojja n'osanga nti omuntu yasobola okudrawinga miliyoni nga 5 olunaku naye ne weebuuza gavana akkiriza atya ekintu kino, commercial bank ekkiriza etya ekintu kino. Kakati ekibi nti okulwanyisa corruption kigumu nnyo ate wootandikira nawo si wangu. Kakati ndowooza bano ababuuliriza baalaba ngaawo we bayingirira naye ndowooza okubuuza kukyagenda mu maaso era okubuuliriza okwo kujja tuyamba tulabe nga tutuuka naawe bonna boyogedde bajja batuukako kubanga bano ssente baazijjawa site okubanga zirina we zaava. So mbadde ngamba nti tusooke tubawemu ekiseera banoonyereze tulabe n'okwesiba ku institution emu ng'ate nga bugame kyetaaga kunoonyereza mu ggwanga lyonna. There are several other institutions bwetubadde tunajja wano ndabye Honorable Nambooze ng'ayogera ku bbaluwa President Museveni gye yawandiikira Minister of Finance nga yeebuuza ssente eza divertingibwa ez'okukola oluguudo lw'Empigi. twakyogerako kugamba tekiriwo wokka ne Northern Bypass naye wano wetwogerera ssebo investigation ey'oluguudo olugenda Empigi yagobesezza n'abantu ne bayimirizibwa. So ekyo bakyabuuliriza oluguudo luno olugambye Northern Bypass nalwo luliko vaawo mpitewo. Ekigambo ekikwata ku ssente ezo eza Central Bank ezaali ez'okusasula ebbanja nazo baziriko. So babuuliriza naye ndowooza bingi because bingi era ndowooza bwe batandika okubuuliriza abantu bangi bagenda kukusibwa. President alina omulimu yakankugambye ye mwennyini akimanyi nti ajja kufuna alina okufuna n'abantu abamuyamba kubanga alina abantu abamwetoolodde abatamuyambako n'akatono abali awo oba akikola ye yakyagala kuba osobola okuba n'abantu abatakuyamba naddala nga bayambi aba presidential advisors. Omanyi bagamba nti abantu abali mu society era beebo betulina mu society no naye abantu baffe president naye ndowooza nga bwe nakugamba luli nze ndowooza abantu baffe engeri gye abazungu oba baatuloga tulina ebintu bitukola nga olabira ddala bikyamu. Osobola otya omuntu okwogera ng'era bwe nabadde nkugamba wano n'ogamba nti parliament should be independent n'olemu okujjukira nti America gye bayita presidential system erina congress erimu house of representative ne senate nga akulira senate alinga nga speaker ye vice president wa America. Kakati awo ebireeta independent. Bw'ogenda e Bungereza Westminster system of government prime minister atuula ku ludda lwa government mu parliament. Kakati parliament ebireeta independent. Abantu bagenda ne boogera ebigambo bitaliiko mutwe n'amagulu oba twebaka ne tuloota kubanga ebyo birooto tebiriiyo. So mbadde ndowooza nti abantu baffe abamu wano ebintu nabo bye boogera bigenze wala ate buli muntu n'ayagala yeefuule mufuzi. N'owulira gundi y'abalooya association nga naye yagala kufuuka ba president egamba president engeri president gyandibadde afuga bo kati nabo bafuuse bafuzi. Lunda ku kimu oba yakolera mufuzi genda osimbewo tukulonde. So ebyo byonna bitandise okulabika nga tuswala. Ebintu ebirala ebyebaluseewo waliwo omukyala wa Ngadya ssente gw'akakiiko k'eddembe akalera eddembe ly'obuntu mu ggwanga ka Uganda Human Rights Commission yavuddeyo n'akola olukuŋŋaana lw'amawulire n'ayogerako ng'abuulira omukulembeze w'eggwanga nti abantu bewannondera okukolagana nabo tebatuukiridde. Naye omanyi oba Bannayuganda tulina ekizibu etteeka eriteekawo Human Rights Commission byayita mu parliament. Bw'olonda abagenda okutuula ku kakiiko ako basooka kugenda mu parliament. Ekitegeeza nti president bw'alonda parliament yesengejja
kakati omukyala byonna teyabyogedde ye yatugambyeko president kulonda nakati ne parliament nayo tesobola kusengejja eyinza okuba esobola okusengejja naye ng'etya okunyiiza abantu omukulu ate lwaki otiisa kubanga omulimu gwo kusengejja ebyo omukyala byayogedde byonna byandibadde bivaayo ye bwe yagambye nti abamu balwadde lwaki tebasobola kukola medical exam kuba mu civil service osooka kukola medical exam nga tebanaba kuwa interview akati nomukama bwogenda nga obitunuulira olaba nti n'omukyala ndowooza nandyagadde okumanya bwa yali amwandisa ebbaluwa ng'awandiikira appointing authority nti ssebo waleeta abantu bano naye tulina ekizibu kino ne kino ne kino ne kino yali amuwandiikidde akati nno onoosonyiwa omukyala yebadde endowooza ye omanyi si kirungi egamba muntu nti byokoze si bituufu naye nze mu ndaba yange alinga yaseeredde kubanga ne parliament naye egenderamu yeyabasengejja etegeeza nti sisitimu yaffe president bw'apointinga parliament n'erimu okusengejja byonna bifu omukyala nno kyeyabadde ayogera kale ekibuuzo kyandibadde nze ng'omuntu alaba bulungi omukyala bw'alaba ebintu ng'ebyo era nga Bannayuganda okwata ekkalaamu noga nti omulimu gunnemye era nkoze resigninze ate osuulawo musuule si kusuula oresigninga eyo enkola ey'ekitegeevu abasoma rule of law manyi munandizeeyo kaga rule of law human rights kakati nno wandiika olw'okuba tewaliwo rule of law nze olw'ensonga emu 2 3 4 5 omulimu ngulese eyo enkola eyabali abazungu Bannayuganda baleka emirimu anti kati ekyo kisingira ddala okuba ekyamaanyi netumanyi nti justice wangadya ng'agoberera the rule of law aresigns oba tulina omukulembeze kyalamuddamu oba alina omukulu amale mugoba nze bwompa omulimu nga siri musanyufu nga nguvaako nga ngenda okusinga mutulage nti muli ba mulembe resign byayogeddeko oba olowooza biyinza okuba nga bye biviiriddeko eddembe ly'omuntu okutyoboolwa mu ggwanga because tulaba there is a lot of human rights violation ng'ate abantu abalina okuleera embeera eyo ono atugambye nti bikonwa byebireetedde embeera eno okubeerawo naye mukama wange nakugamba juzi empisa zaffe ffenna si nnungi tulina okukyusa empisa zaffe byetwogera byetukola amaanyi ge tukozesa mu bintu ebyangu bituswaza tulina okwekuba mu kifuba we biganya okutereera omukyala byagamba bya human rights commission ebuuliriza netuwa report ebintu ebyononese n'engeri gitwandibikoze mukama waye sirowooza nze ndowooza omukyala alina ekyamunyiiziza naye engeri gye yabijjeeyo nze ndowooza teyagoberedde mitendera mituufu kwogera kyabadde ayagala byabadde ayogera byonna ndabye nga ebyandibadde bisobola n'okuteekebwa mu bbaluwa officially. Okay, bwe tuvaayo ensonga endala waliwo Bannayuganda ababadde bali ku mawanga e South Africa. Bannayuganda bano bateekeddwa ku nnyonyi ndabye ne minisita wa acting minister for foreign affairs akola ekiwandiiko nga Uganda bwekomezaawo Bannayuganda South Africa na wano nno webali ne kampuni zaabwe weziri wiiki ewedde waliwo omubaka yagenda ne yeekalakaasa ku zimu ku kampuni MTN nga yeemulugunya engeri gye bayisaamu first of all Bannayuganda ate nga bawagidde nnyo kampani eno naye ekikulu kya byonna nti Bannayuganda oba n'abantu abalala okuva mu Africa bagenda bajjizibwayo ekintu kino ekikolebwa Abafirika ku Bafirika bannaabwe ne batuuka n'okubalesa emirimu gyabwe abamu ne bizinesi zaabwe kitegeeza ki eri Munnayuganda abadde ayagala ennyo okusakira ebweru?
mukama wange niwe bali ddala ebyogero ebisinga ononsonyiwa byamboozi nenga ekyamazima kimanyiddwa okusookera ddala abazze tewali yabakase. Gavumenti ya Uganda yagamba nti bwabanga waliwo abantu abeetaaga obuyambi ne bagamba tujja kufuna ennyonyi tubakomyewo. Era nalabye amawulire agamu nti bwe bagobye nedda abo abazze be basazeewo nti baagala kukomawo. Kaakati e South Africa si Bannayuganda bokka be baliyo. Owulidde ssebo? Ate mu byafaayo b'e South Africa ojja kusanga nga abantu abali emabega w'ekintu ekyo si ba South Africans. Era omwami eyali president we South Africa gwe bayita Thabo Mbeki yabagambye nti waliwo abava wabweru abaseesa mu kintu ekyo batabule South Africa. Ekirala bannaffe abamu abaali baliyo nga n'Abannayuganda tebanabagendayo. Abazungu baleetanga abantu abayinsa eziriraanye bakolere mu birombe byabwe ebya gold ne diamond ne platinum. Abantu abo nga tebafuna mabaluwa ng'ate babawa ssente entono. Ng'abazungu bali tebaagala kuwa ba South Africa mirimu olw'okwekalakaasa. Ekyo kimu. Ekyo bwe kyaggwawo ng'abaddugavu bamaze okufuna obuyinza ne bayingira ne mu immigration. Waliwo abaddugavu abaagendera olw'okuba nti ikonomi yaabwe ennungi nga baagala kukolerayo naye nga tebalina mpapula. Aba immigration batandika okubalyamu ssente. Tuli ffenna ssebo? Kaakati olubadde lusuku lw'abali ba officials kubana abaddugavu abalala abavudde mu nsi endala abapya abatali bali baka abakadde abazungu bwe bakozesanga mu birombe byabwe. Kakati omuddugavu waayo amateeka gaga nti olina omuwa ssente gavumenti zeetaddewo minimum wage yaabwe. Bano bakolera ssente entono. Tuli ffenna so? Kakati ebyo byonna bwe bituula olina okusaasira South Africa kubanga omuzungu akyagivuga. Kakati abaddugavu bano abannaffe abadde bakola obuduukaduuka obutonotono abo bo ba immigration yebadde ebalyamu. Kakati mwe bagoba bali nabo bajja kufiirwa ze badde bafuna buli mwezi. Naye bano bajja kukomawo kati bakomyewo ewaabwe. Ebyo babadde bagamba ebyobufuzi abooluganda abalowooza nti bazanya ebyobufuzi ebyakyana kito. Waliyo Bannayuganda abaliyo mu ngeri entuufu nga abasawo ba doctors ba nurses abakola mu companies ennene ba lecturers mu university ne ba professors. Abo balina amabaluwa agabakkiriza okubeera mu South Africa. Abamu bagulayo n'ennyumba era bamanyiddwa era balina obutuuze obukkirizibwa ne gavumenti. Kaakati bano abasigaddewo be batalina mpapula ate nga lwe lusuku lw'abantu abakola mu immigration babalyamu ssente buli mwezi. Kaakati abo abaakomyewo era abasinga obungi be batalina mpapula. Abalina empapula tebanaba kuvaayo. Kaakati bali bawulira fere tujja kukomawo sanitary byabufuzi balimba kubanga muno mwabaddemu abantu abanabyabufuzi abakomye tebalina kye babakoze. Ebyabadde bya bulimba. Ekituufu kiri nti president wa Uganda ne wa presidents abala mu Africa bayambe South Africa banoonye omuzoogo we guvudde bagufunire eddagala ne ba South Africa ne babayigirize. Waliwo omwami gwe bayita Malema ayogedde nnyo nti si kirungi president wa South Africa akyogeddeko naye ekintu si kyali kikalu. Abeggana bo baanyiize nnyo. President wa South Africa abadde agenda Ghana baamuganya okugenda. Abeggana. Naye ekyo si kirungi. Batuule wansi abakulu banoonye eddagala ku kintu ekyo. Okay. Oyina akatale ke kaleero issues ndaba nina ntono. Ekitale ke kye kino.
bino byonna byolaba nakugamba ekisookera ddala empisa zaffe abamu tugenze tuva mu buwangwa bwaffe bulimu ekitiibwa ne tukola empisa ezivudde ku TikTok ne social media twogera ebintu ebyobulimba. Ekyokubiri waliwo ekigambo kye bayita corruption. Nagamba corruption si bulyanke nga mu Luganda bagamba kinene nnyo okusingaawo. Kiri mu mutwe gwa muntu abaagala okufuna ebyobwereere, abaagala okufuna ebyobugagga ebitaliiyo, ebyo byonna owulidde ssebo. So mbadde njagala mutegeere omutawaana we guli, giri ku mpisa zaffe ate tulina okukyusa. Uganda nsi nnungi. Pulezidenti yatugambye nti ebyo byonna bye mwogera eyo impunity, abantu baffe balina okubuulirwako. Byebyo nno munnange. Okay, mpozi akasembayo kenzijukidde omukulembeze w'eggwanga yayogedde ku nteekateeka gy'ayagala okutandika okusinkana abakulembeze b'ennono, era nga lunaku lw'eggulo yasindise vice president retired Major Lupo Bulange nga president alina enteekateeka esisinkana abakulembeze b'ennono. Abadde aludde obasinkana n'olowooza kiki ekiyinza okuba nga kyekimulobedde okwagala okusinkana abakulembeze b'ennono ekyatuze n'okusinkana. Naye olowooza temunsasule ng'ebyo nabyogera dda. Bw'oba oyagala gatta Uganda olina okuyitira mu bantu b'ennono, si bannono, abakulembeze baffe mwe twava. Era bw'oyagala Omuganda omugatte ku munyolo olina kutandika wa Ssaabasajja Kabaka. Bw'aba asiimye ne batandika okugatta ensi eno. Era bonna ate mu kifo ky'okuleetera obwakabaka obutaliiwo ne mubutandikawo ekiro. Bwe twafuna independence ya Uganda nga abazungu bagenda, obwakabaka bwali bumanyiddwa bwateekebwa ne mu constitution. Tubwagala. Era njagala okumwebaza president wabanga it's better late than never nga bagamba mu Lungereza. Tuddeyo tugatte ensi eno. Ensi eno eyagala gatta. Abakulembeze abayitira mu buwangwa balungi nnyo kubanga byonna bivaayo ate abantu babaagala. During reconciliation kyoyogerako ekyo wabeerawo omuntu alina okusasulirwa ebibi ebikyamu ebikoleddwa. Who is going to pay the losses and the liabilities ani azisasulira? Byonna tubitereeza mpola mpola kubanga ensi yennyini erina ebizibu bingi ebigenda nga bitereezebwa bivaayo ne tutereeza. Okola mpola mpola, tolina kyoyinza kukola kyamaanyi. Toyinza kuvaayo nedda mpola. Onoonya eddagala, buli kijja n'onoonya eddagala. Tukyazimba. Eno Uganda nga bwe nagamba si yaffe, bazungu bwe baagikola. Kati Buganda, Bunyoro, Tooro, Ankole, Acholi, Lango, West Nile, Abaluulu, tugatte ensi yaffe. Tujja kufuna Uganda gye twagala. Okay, abatulaba mubadde balabe balungi, tunaddamu omulundi omulala musibe bulungi.